ate mulooza Sheebah Kalungi Mugya we teyamuwangula. Getufuna no ku Newspack channel galaga nti no Sheebah Kalungi munnange bbaawe twogera ku Jaffar yaddayo dde wa Mugya we mukyala mukulu. Ndooza Sheebah yali alowooza nti wanaazaala omwana omulenzi nti Jaffar munnange ate anaateera ddala mukyala we, kumbe abasajja munnange bayaaye. Okitegeera nno mukwano. Kaakati mu mawulire ge tuli mu kuba nti no tufuna galaga nti Jaffar yaddayo dda ewa Nambeemu. Katukuwa akatambi kano. Sheebah tebamumanyi nga mukyala Jaffar. Era Jaffar nga omanyi oluga nti ayinayo ka side henike. Okitegeera. Abojjerera bubojjerezi. Kati Sheebah agamba naye gwe oli musajja ki atasobola kuyimirirawo ku lwa famire yo n'oga bannange. Okitegeera kati Jaffar ali mu dilema. Nti yes, Sheebah yazaala omwana ataafaananira ddala Jaffar nga w'omulaba. Yes. Kati mu mbeera yonna ate Jaffar famire eri agyagala. Okitegeera kubanga bali mukyala mukulu. Abagala nnyo, abagalira ddala. Kati Sheebah agezezaako nnyo, omusajja akoze kyasobola. Omwana amututte, amutadde mu famire eri, naye era nga olaba nti waba tebakusiima beera tebakola ki? Baba tebakusiima. Semabega kawo nalaba nga bakola akiika, naye famire ya Jaffar teyajja. Kati nga Sheebah amanyi okay, kuba Sheebah ekyo kye yali ayagala testi amawulire gatukwate, kuba Sheebah yali akooye okwewolereza. Kamba omwana wa Jaffar, omwana wanyi ng'ofaananyi tubulaba ku airport, simanyi agenze basitudde ku mwana biki ninga tetunnaba kukakasiza ddala omwana oyo wa Jaffar. Kati obakola eyo nika ebifaananyi bikwatibwa okay, ne tulowooza famire eri neetabuka nga Jaffar gweno tojja kukola bino ebya double standard birekeraawo. Famire ya Jaffar nanga either abazaala Jaffar nanga choosing either tuongoze bintu olina abakyala babiri oba sekyo oswaza famire. Kati Jaffar ndowooza okuva ku olwo taddanga mukulabika, newomunoonya kati talabika, taddamu kulabika. Kati Sheebah bye bimumbonyaabonya agamba lwaki nze. Oluvannyuma lwa Sheebah Kalungi okuvaayo n'alyoka agamba nti nno yeegomba kapo oba obufumbo bwa Rema Namakula akwesa n'omwami we Hamza. Mu comment section weda bamugamba toba omusajja wa munno nga ewabba musajja wooli. Okitegeera nno nga bamugamba ku Hamza tujja kubeera nga ate tukusabula we tunakitegeera nti no munnange ate obbye bba wa munno. Kaakati nno Sheebah Kalungi akatambi kano ke kasinze okuba nti no kamuleetera obuzibu ng'ayogera ku Rema Namakula. I'm happy for Rema Namakula. I see what she's having. It's exactly what she wanted. A family. Bawe wa family sande bagenze mekolo bonna. Ochegera like a availability ya two people together nga batambula buli wamu bazala abana bawe. They go on trips. Probably tens of the chifuna namula. You know? So if you're getting exactly what you want and this man respects you and you respect him and they align with you and what you're looking for, I'm happy for you, honey. Akono ke katambi akaleetedde Sheebah obuzibu. Okitegeera ke yayogedde ku Rema Namakula. Baamugambye nti alabika ayita mu bingi. Era ne bamulabula ne balyoka bamugamba nti teyeddiza bba wa munne. Bano ba Sheebah tasobya. Leero yasobeza dda. Naye kirabika Sheebah alina byayitamu ebitagenda bulungi. Kirabika Sheebah erije yegatta ku part of family kirabika tebyaworking out. Kirabika party yamunyiga substruction eriye yali mu audience kwe kirabika yamuwaka substruction. Ate nze njogera gye yayogedde ku Rema Namakula kiraga nti Sheebah yali yagala kutwala bufumbo. Yagambye Rema Namakula embeera gyalimu, she's living happy life. Buli mukyala gyayagala alina abaana be basanyufu, yeyagala bawa amwagala biki ngolabira ddala nti naye mission yali yakusigukulirawo munnaasigaza amaka byagaana bugaanyi. Nze wenantegedde nti kirabika alina byayitamu ebitagenda bulungi kugamba mbu Rita Dansolo y'omuwala kyasiza obeera decent mu Uganda. Decent tekitegeeza muntu atambula nga yeebikiridde atalaga bitundu byo byakyama mubiri. Mbu Rita Dansolo yasinga lwakuba abantu tebategeera butegeezi bwa decent bwaliko. Alabika okuba yabadde akubiddwa we yagira kwa interview, alabika okuba yali akubiddwa entuula yokka. Entuula saagitegedde.
entula ya mama Siba era entula gye yatudde ng'akola eyo interview buli omu teyamulese kyekimu engeri gy'ayogeramu yena mukambwe kati ayogera ali serious nnyo kyokka yagamba nga tasobola kwogera ku spicediana olabye spice kati bwali mu nkugo b'emisinde kamama birungo kamuliko kali bwe kati sike kalina amagulu amalaalo kamugoba tekamuweeza ate kati mama birungo yamuyiga buli walaba wa besinze naye wasiba namugamba kati yene empaji kanje kutule kati yawa Kristo panda yakutuse naye ndina kyesinategeera mwalabye interview yoli omusajja nga wayireza mu Kristo panda mbu yali alowooza nti yatata lubuto lwa choze lwoyo omukyala ali Sheebah banange waliwo omusajja yawaase ekigambo ng'ate omusajja ali serious nga tatemya na kutemya n'agamba nze ndimanyi bulungi era Kristo panda yanyiiga mbu olw'okubanga balaga omusajja ekigambo kiri ku mutala guno naye teri kinyumira nga musajja awaata kigambo ng'omusajja taswala na muntu omusajja yawaase ekigambo Sheebah toddamu tusiriwalirako egyo emyaka gy'obaala nti wali oyimba wali weetunda ng'oli kawempe wali malaaya nga weetunda ekawempe era bwe wava mu bwamalaaya n'olyoka oyingira eby'endongo Spice teyeetundangako weewaawo manager Fizo yali amuzina ne bumaneja awo obulalalala naye teyeetundanga kati lisiti yawaayo akasolo ke ng'abaze nti ayagala music Sheebah wali malaaya teri atakimanyi kitegeera era kyova olaba toyagala basajja okitegeera n'omuntu gwe wali oyagala yali akwagala nnyo nakati waliko omulozi keko yekako keko naye waliko omusiranyiza weefula nti abasajja obakolera zi podcast oyo obakolera obugundi obalangire soko oyogere ku keko wamukolaki keko wamukolaki abasajja abakukolaki n'otuuka n'okuwala na Jeff yakugjayo kati mugenda mu kooti anti gwabadde alwanira copyright kati mugenda mu kooti twagala obbisa nyinyi Jeff nga tebiri mu vote of sympathy card otubuulire ennyimba ezirimu logo ya Jeff Kiwa oba zizo. Thank you so much for the gifts. Otubuulire oba zizo. Banange tetugenda kuwa importance nawe buli kaseera. Don't think we are always going to support you. First of all, podcast gikolere mu Uganda. Your English accent is bad. Stinky. I don't like it. Eswaza. Oyogera onanagira, osiriikirira vocabulary zonoonya. What's up? Kozesa Oluganda lwotegeera. We both not omanyi Luzungu. Naye olwesibyeko, weefulambu weekozesanga bano ba Kim Kardashian. Guess what? My nigga, you don't apply those words everywhere. Not, Banange, Sheebah. We love you, we support you, you have good music, I accept. But don't become too much. Okay? You're not the queen. And you're not the first. And you won't be the last. Sheebah nawe nakulabye otandise ebintu ebitali magezi. Mbokola up dust sibanya broadcast. Sheebah va mu bintu ebyekisiru da mu studio. Sheebah teri kikukozesa broadcast. You are past that level. Da mu studio yimbe. Ebyo byotandise ebyo byokuwa manta. Omuganda akiyita kuwengenekwa. Spice oyine nugu Sheebah ebyo bivemu. Va mu bi broadcast. Toli YouTuber. Ozibye brand yato jonona. Kati cheche akutandikisiza ebyo ebintu. Obuuliriraani. Ani akwaddaga magezi Sheebah? To start those things, ebitali magezi. Bigale womangu. Close that chapter. Birekere Zubeda. Birekere bana bache yaba Zubeda. Abachano nyemere ya lero. Watayogedde tali. These girls. Abali batunda sumbose makerere. Namu mwesiza nyebei. Nabakulaba okutukira ku muzindalo. Ebyo ebintu birekere bano ba YouTube bano these boys basendi ba Jackinis abamanyira okusabiriza. Sije bakulu bakyali yakusabiriza. Bintu bya ordinary.
a special person. You are. You a star. Gwe Nicki Minaj wa Uganda, Sheebah. Omuntu wali muyimbi mukazi akusinga Sheebah. Si sente. You live a very nice life. Nena kulabye ku broadcasting. Oh my God. This is not the Sheebah I know. Ebyo birekere Franka Ntambi. Wolun Balukeza. Ebyo birekere Ntambi. Birekere Sendi. Mukadde waffe. Kwa we batayogedde tebalya. Nga madamu, I want to join your beautiful family. Nga madamu, I want to be part of your beautiful family. Nga tuwadde lecture n'atugamba tulekeraawo omululu okweyagaliza ebitali byaffe. This is what I don't like. You're sad. At 3 a.m. you're crying. You're not happy in that marriage. You're single in marriage. What do I mean? You look after your own children when you have a husband. In public, no camera. Oh, mommy. Oh, mommy. Yeah, my husband. Mwagala okukakasuka buli wamu. My husband. Nenga nemmere wakatagula taweerera baana. You who's doing that, ng'oli mututendera husband, nga weegulidde essimu n'ogamba, my husband bought me. You're disgusting. You're disgusting. I'm sorry. Bw'oba osazeewo kwegulira ssimu gamba naguze essimu. Tokiwa musajja naawe kyewo ekyekitiibwa. Weegulidde emmotoka ate otugambye surprise. And you want us to think a man bought you that car? Come on. Eyo respect gwe tojagala. Njagala nange ekyo ekigamba nti neegulidde emmotoka. So, those are the things that I won't keep quiet about. And I know those are the things that you won't want to hear. Because ate temukyagala ate oyinza okungamba yenze we mbasazeewo okwegulira emmotoka ne ngamba omwami wange ekikyawo ekikyamu anti bw'omaliriza ebyo byonna totukaabirira. Madamu, I want to be part of your beautiful family. Who joined a beautiful family? Nazaalayo omwana. Era nga she joined the beautiful private parts that were private. Atugambye tulekeraawo tetuba na mululu tubeere patient tukole yenza abuuza mama birungo not mama birungo anyway spicy yatwala ki yeyagaliza music we yeyagaliza ki Gwe Madamu, I want to be part of your beautiful family. Omanyi oli delusional. Toyagala kugambako. You have imaginary enemies and imaginary competitors. You are in an industry where you think you should be the only one singing. Because me, I don't see what Spicy has tried to compete with you. You're competing now in terms of what? I hope in terms of music. Because if it is in terms of music, that is what you have also been doing. Because it's an industry. You have to compete to excel. Other than that, yeyagaliza ki ekicho. Musajja wo, business yo, bazadde bo, mwana wo yeyagaliza ki lekerawo okubulinga abantu nojja ate kati weefudde motivational music tekijja kusoboka. You have 99 bad manners, you have only 2 good manners. Wafuuka mama, actually 3. Wafuuka mama, you're someone's daughter and you're an artist. Gumirawo togeza nojja n'otugamba ebigambo ebyekisiru nkulabye mbu yo motive nalabye bikadama byenga bigamba wa mama mi my queen banange omunya Uganda tashwara kanywa mizi bana twegatteko tubeere nga ate tuyozaayoza Dr. Jose Chameleon olunaku olw'eggulo gabadde mazaalibwa gwe mu ngeri y'okuba nti no bamusiima Misa Kisemakula yamuwadde ekirabo bambi Jose Chameleon n'abeera nga ate yasanyuse nnyo nnyini ddala katusooke tukuwa akatambi kano
Wizo avuddeyo era ku mazaalibwa gwa Dr. Jose Chameleone nalyoka agamba nti Dr. Jose Chameleone yagenda okubeera best man we. Okitegeera kaakati ekyo kiba kitegeeza nti ssaawa yonna munnange Sandra Teta ne Wizo bajja kubeera ng'ate munnange bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Man to be. My best man to be on that day. Tony Zawao. One happy birthday, Muganda wange. Many years. Wama wangala. Oze miaka 2. Ofuke wingazi na zivampa ya miaka 5 lukaga lusanvu. Nango maloni nomeko wano. Tuweze olukomi. Happy birthday wa my brother. Nekirala ebirabo nza bikwata na ddala sente. Ewe munengira nyimiridde wali ebbali mwewale nnyo. Gravity omutujju akyagenda mu maaso n'okuba nti nate abanja ssente ze atiisiza nti ajja kubeera ng'agenda ne maka nga Bebekul waba tamusasudde ssente abeere nga munnange yeesiba omuguwa abeere mu kikomera kye paka nga bamuwadde ssente ze. Katubikuwe njera ssente zange ebyo byogenda mbw ate bamuwadde gwe wampadde nono ogenda zimpe zange ngenda kwata olujegere ngende ewuwo nesiba olujegere ku gate nga buli wozuuko ndabako nga buli wozuuko ndaba kati olowooza nsaaga ngenda kujja ewuwo Bebekulu olugenda okunzita baluyita Bebekulu kati nze nga tonakufa soka ombuzi ekyapa wekiriku ekyenyumba mwemufafe ebibesho. I go take care of the orphanage. Jango kikime ekyapa nkirina. Manja gy'obanjizaamu ng'oli mulamu omuzimu guyinza obutadda fiiti. Omuzimu guyinza okumanja ekyapa kiri kitya mwana? Ndi fiiti kawaniki. Obusungu tokosezza bungi anko. Oyo gayo oyo ayagala kubanga yategeerera buli muntu. Ayagala kubanga yenkoko mpanga. Yalowooza ensi ekyaliko ebyo ebintu by'edda. Ani agenda okunfuna akantu kano kenteekako essimu yange ne bankolako ng'essimu yange weeribadde nakunsala ku nviiri omanye kyange emikolo gya pulezidenti eyo. Embar kati ebyo ebiruma Bebekulu kati ogamba otya nti ogenda ku mikolo bw'abiwulira mb'ogenda ku mikolo agenda kwebaka leero ani agigumizaawo yagigumiza si muyimbi agenda kunooma wanne ogulafiti ani agamba si muyimbi. Oluvannyuma lw'okuba nti nno Senga Asidi yavuddeyo n'alyoka agamba nti feeyi simanya ne bawash twogera ku Zubeda mbu beeyagalako mbu era fe yayagala bba wa Zubeda kakati Zubeda avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula. Mwami wange abakyala bonna abalala baalina yenzi kasaundi kako yes simanya kofe mukwano nsabwe kaddemu akantu kafaako. Omwami wange abakyala bonna abalala baalina yenzi. Alina abakyala abalala yenzi. Senga tesi wanchawo yenze mukyala wa alizaala abalongo yenze mukyala wa atali bazaala yenze mukyala wa omugumba yenze mukyala wa alizaala yenze mukyala wa ino omukisa owebbina buli kimu gwotalaba bbina alabawo bbina gwe mukyala w'omuwanvu nze muwanvu gwe mumpi gwe munene gwe mutono nze mulungi nze mubi buli kyeyegomba ku bakyala abalala kiri ku nze okirina. Allah. Yes, mutimumanyira. Calvin Kayanja avuddeyo n'abaako byatangaaza ku musango gwa Okelo agambibwa okuba nti nate yeyatta omusango gwamusinze eyatta abaana wali eri eggaba. Kakati Calvin Kayanja bw'agamba musanyuke empola temulaba nti ono omusajja bamusalidde gwa kufa. President Museveni wano yakola ekyenkomeredde ku kyokutta omuntu era bangi be basalidde ogw'okufa n'atasayininga abalala n'abapodaninga
Musanyuko empola bantu bange. Wasobola okuyita emyaka 2. President Museveni n'agamba nti no. Nkusonyiye genda olye butaala. Ono si ajja okusooka. Mbagambye sigwe basoose okusalira ekibonerezo ky'okufa. President Museveni yasembayo okuteekako omukono. Naye musajja wa kisanyo takkiririza mu kutirimbula bantu. Ye President Museveni takkiriza nti okutta kibonerezo. At least bakusiba obulamu bwo bwonna bangi abasonyiye. Museveni bangi be basalidde ogw'okufa tabasayiningira. Bavayo wano ne beewaako n'obujulizi. Nti nze bansalira ogw'okufa mbadde mu konde mu luzira. President yampadoninga era mwebaza temubalabangako. Kati ekifaananyi mu kisevingira abaana. Bwe mutalibaawo muli baga nti ono baamusalira gwa kufa. President essaawa yonna ajja kukola bwe musajjisa ekitasa President Museveni temukimanyi. Is the one of the oldest people I've ever met. Museveni musajja wa kisanyo. Mbabuulira era temwewuunya nnyo ng'apadoniiza okero kuba yasembayo. Omulamuzi asobologa nti oyattibwe n'olunaku n'aluwa. Museveni n'agaana okusayininga. Ate ono yasoose. Mbagambye kitutte n'ebbanga nga Museveni tasayininga kalabba. Yakoma ku omuntu ogu yatta lutamaguzi. Abasigadde asonyiwa basonyiwe oba kubasiba bulamu bwabwe bwonna. Kadi mugenda kunyiiga. Ate nga byebagambye ebituufu. Twandira bakookero ng'ali pardon. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.